Tebasaba kubanga bakulepinga emyaka 9 emabega ng'okomyewo kati ate ng'obusungu bw'olina bwe wali olina kuba nabwo luli ng'olina gwe bakutteko bakuttejjo obusungu bwadde bungi okitegedde ate ekirala waliwo bano abantamya abo nga ba upcoming bayimbi ng'alina kyayisaawo n'akwasa abantu ennaku abantu ne bakwatibwa ennaku because wali abantu abalina ekisa n'akwatibwa omuntu ennaku nagawo bambi omwana yali raped okitegedde because waliwo abantu saagala mwonoonere bantu balala bagwa mu buzibu nga babuguddemu byaddala okitegedde nti omuntu enja singa ategera n'agamba omuwala oyo teyarapingibwa abadde anoonya butaala waliyo omulala ajja okujja ku social media akaabe ng'akaaba amaziga gaddala gavumenti oli kye yakola okitegedde nono kyakola ebitongole weebiri wano ebirwanirira eddembe ly'omwana ow'obuwala nga ligenda kukuyamba byaddala singa obanga wafuna obuzibu bwa rape obufaananako ebyo bye wayogedde rape is rape oba oli mufumbo oba oli muki oba oli ani oba oli ku myaka emeka rape is rape esigala rape naye we bakurapinga dduka ku poliisi bagambe bane na rapingiddwa nsaba form 3 bajimpe njijjuze ngende ku ddwaliro eri okumpi bankebere oleete medical form eri poliisi ekwate omuntu yakoze eki yakutte ng'okyali fresh. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order keeke kutuukako yonna gy'owangaalira. Nkujjukiza gwe omulungi atulaba nti tuli ku Farukwa Sons batunda ebintu ebikozesebwa mu nnyumba byonna oyagala bibajje bitanda dining oyagala ntebe nnungi za class ziriko oyagala wardrobes ez'omulembe oba oyagala duvet bed covers ez'omulembe oyagala kibitanda bine bitagwamu bitagombe bitalumya mugongo byonna Farukwa Sons basangwa kibuye ku Ntebe Road bali opposite ne Petroske okumpi ne Keti Motors genda obakubire kusima namba za simu ziri wansi awo yogerako nabo jango lambule jango gule. Zerujja omulungi atulaba okwetolola ensi yonna tuli ne Shamim Mayanja Zubeda bya ntalo olunaku olwaliro okubayisaamu ku bitambula ku social media okusookera ddala onyumye tuli mu Hijab Nation impozi esembedde yaddi 31st August ogw'omunaana Hijab Nation enteekateeka zonna zigenda ziggwera ddala naye nga kookulanga kwatandika dda tugenda kuba tucelebratinga modest oyo akkiririza mu kwambala obulungi omusiraamu akkiriza nti ekyambalo kyaffe bwe tukyambala tunyuma tulabika bulungi kya kitiibwa mujje wali activities nyingi tulina Quran competitions tulinayo self defense okuyiga self defense ebiti ebyo olina okubaamuuko nti we bajja mu nyumba ng'omwami taliiwo osobola okuba ng'osooka n'otaasa abaana osobola kuba nga tokuba simu kugamba kati mbawulira kinyola oba kinyoola kati mbawulira balugudde nno mbawulira bigere ebisooka bibo bayingidde ng'osobola okubaamu butactics obusookerwako ng'obuyina ebyo byonna bigenda kubeera bwerere tugenda kubaayo ate wano defense teyeetaagisanga omusajja alumbye omukazi yampaka waliyo nebyokuba nga bakukwata byampaka ebyo ka defense olina okumanya w'okuba tteke olina okumanya nti omuntu bw'aba nkutte emikono anywezezza nsoba mwejjamu ntya nsobole okudduka nfune obuyambi ewaddako osobole okudduka ngende ku poliisi bannyambe nsobole okudduka ngende ewa bannyambe okitegedde so obwo tugenda kuba tuyinayo pano ogenda sinkana ku bakyala wano ab'amaanyi abasigadde nga beebikkirira bahajjati abo ab'amaanyi abali mu bifo eby'amaanyi tunyumyeko nabo tulinayo ebintu bingi networking okukwatagana okumanyagana tulinayo runway bagenda kuba bashokesinga engoye naye no runway tebeerangawo ng'omanyi runway ez'ebulaaya bwe zibeera bwe tugenda ogikola tambulira mu hijab tubalaga beauty ya hijab waliwo obwana buno bwendaba mu kibuga akambadde empale ne kasuulako ekisaatisaati ne kakuba ffenna tubyambala ebyo ne tuba twambadde mu byaffe hijabu tuli ku kirala hijabu kirala just tetulinatuuka mungu tannatutuusawo ne tusaba atutuusewo tuggumire mu hijabu eyo entuufu awo tuba twambadde mu byaffe tuba tunyumyemu oyina kekakaaya kekakaaya oba decent but hijabu entuufu gye bagamba tuba tonnatuukawo so awo tuba tunyumyemu byaffe ate abambala ebiteeteeyi waliwo ebiteeteeyi bye twambala naye era baseeka batugamba tulina engeri gye turapingamu bodde kati n'okurapinga nako bw'ogenda ennyo diipu era nako tekukkirizibwa mu busiraamu okitegeera so tulina okwambala engoye nga ziri free nga zita omubiri nga zita omubiri kwegamba byebituufu bye tulina okukola ekisinza okutunda engoye z'abasiraamu kati zino bano abaana ng'omubiri
nga kawato ne kamuko ne ruta natali musiramu kati bazigula lwecho ne ruta nazo weziri naye era tujja genda mpola nga tukyusa mpola kyovola banti twekutte ffe ne tugamba mpola tusobola okuva ku kino ne tudda ku kino ne tuva ku kino ne tudda ku kino tetwagala bantu bakwasa maanyi twagala tukwate mpola nti ffenna tetuli batuukirivu wabula ate bwe tukkiriza ne tutandika mpola ffe abamu obukala tukyabusiba bwe tuti tabanzi naye mpola awo tujja tuuka mpola Ijabu Nation tugenda kubeera ku Millennium Grounds Lugogo tubeere nga celebrating ekyambalo tulinayo tarabu tulina abakubi b'amataali bonna bagenda kubeerayo so teri music ne tugenda kuba celebrating in a halal way. In fact omukyala ng'oliyo ng'obufumbo bwagaana yambala ng'omusiraamu weesirikire bagenda kukutegula enkya lwako tebakkiriza babimanya abo naye tebabiwulira bajja biwulira emitwalo 5 okuyingira aba ordinary emitwalo 10 naye enteekateeka nnungi lujja nsaba oyambala ekkanzu y'enjeru abakyala tulina kwambala black dress code ya white kanzu black sharia tulina abaagala stalls weziri osobola stall nojja noshokesinga business yo abantu ne bagimanya n'olulala tomanya omuntu asobola okukulabira eyo Erugogo n'agamba kangende wono wembangula sharia so twabayisa abaami mujje mumanye ebbeeyi ya sharia ya hijabu mujje muzaagazise ne bakyala bammwe mujje mumanye ebbeeyi muyomba nnyo nga mulowooza bababba kyekisooka ekyakubiri abakyala ne mubawa obusente nga tebumala kyakusatu mubavuma nti bambala bubi ate temubibagulira ekyokuna babyambadde waka ate mukyakwana abambala mini katubakube emboozi kakati ekiriwo mbuzeeko nno ennaku zino mbulamuko naye ng'omulabye mwana tu omanyi ffe tugeya naawe tali bubi nnyo abazungu babageya naye alindyemu naye gwe Uganda ekuba olaba ekuba omuzungu yatambula biki nemujja ku levo ze nemukakanya paka ku zino ezaffe kanaye netutandika omulanga wa bulijjo omuzungu kyalina ekibi wemukuba omuze eno wetuli atuyitako nakkirira oba mpaka wa naye ate nekyala abaana bano balina okuba bamubbi akaviiri omulaba si kabi akaviiri ke naye atambula biki ebyo sitegeera naye nebyatambula tabimanyi kati anyonyola beeko oba kiki nti abamu bamanyi Oluganda nze ate binkwatako ebyo twetonda luvannyuma tugamba tetwategedde nti obadde olumanyi sole that's not how we do our things okay naye ngera tumaliriza tumuyisizza ate abaaweddeyo mugamba that's how we do it here take it or leave it that's how we do it in Uganda that's our food tulya kukogera mumwa mouse owaye nyumiza emboozi y'omwana ono yavuddeyo ku Chameleone omwana sinnamutegeera omuwala yaani bamuyita Sinsia ayimbirawa agenda kuta ennyimba zayina olimba ne palaso lwakuba nti ekibi ebintu babifulumiza ku intaneti nanti we wajjawo ekyalo ekiwamba intaneti nga gwe tukwerabira tetujjukira nti bakuleepinga wabula ebyotadde ku TikTok obiyitawo buyisi ate ekibantamisa era bw'anaamala bw'ati nga kamaze okugira n'ate oluyimba atutadde ng'oyo tumutamiddwa ekyamulimu n'ebintu bwe tuba nga tukola mbu twagala kuta music oba abantu batumanye ebintu ebitaliimu nsa kati weteekako otya nti bandeepinga baba nga bamuleepinga yajjukidde ddi kampani eya Wildlife Millions EU abatuusa ebizigo okuva South Korea ne USA ebikola ku lususu n'enviiri bakuleetedde ebizigo ebigenda okunyiriza ebizigo bino biyooyoota olususu ate tebikujja kukkalayo olina ebizigo ebyakwokya olina mbalabe weekwata ebizigo bya Wildlife Millions EU bikola ku mimwa n'olususu olukakanyavu era bigoba n'enkanyanya tulina ebizigo ebikuza enviiri ebigoba situka mu mutwe n'ebizaawo enviiri ezaakutuka ebizigo byaffe bya butonde n'akawowo akabivaamu ka butonde ate tetutunda bicupuli gwabyetaaze tubikutuusaako wonna w'oli okwetooloola ensi yonna agamba bamuleepinga ddi kiyise ebbanga okuva ddala eri mu lockdown omusajja mbu nga neyeerabira kyeka ndowooza kati ate waliwo eno embeera eyasembyeyo bamuzeemu byonna byaddanyumya bikadde yabyerabira yabijjukidde kati naye bannange buli muntu abayo akaseera ak'okwogera
abadde ahiringa ngalinda akaseera akatuufu. abakyala tubawolereza tuli kusaidi ya mwenze ng'omuntu njagala nnyo ekitonde kye bayita ekikyala naye waliwo bye tutagenda kukkiriza bakwano. Waliwo we mutuuka amagulu gatufuuyirira ku bintu ebimu, amagulu gatufuuyiridde. Baakulepinga emyaka emeka emabega ozze kati w'oyogera ekyala social media gy'obuulira eyamba ki ku rape? Anti ali mu kulabisa ndowooza. Kale In fact wamma kyogereko. Mubulyeko FIDA eyamba abantu abalepingiddwa. FIDA. Ne ku poliisi bw'ogendayo waliyo form 3. Genda ojje ku poliisi form 3 ya bwereere. Ogikole ki? Ogijjuze. Ogitwale ku ddwaliro lyonna bw'ogenda nayo ku health centers zonna oba ku ddwaliro lya gavumenti yonna n'amalwaliro agali private agamu bagenda kukeberera bwereere. Oba baakulepinga. Naye kiba kikyaliko tekiyiseeko. Ate munnange bw'ayagadde okituga ate yakitugambe kiyiseeko. Ebitongole weebiri wano ebirwanirira eddembe ly'omwana ow'obuwala. Nga ligenda kukuyamba bya ddala singa obanga wafuna obuzibu bwa rape. Obufaanako ebyo bye wayogedde. Rape is rape. Oba oli mufumbo, oba oli muki, oba oli ani, oba oli ku myaka emeka, rape is rape. Esigala rape. Naye we bakurapinga dduka ku poliisi. Bagambe bane na rapingiddwa nsaba form 3 bajimpe njijjuze ngende ku ddwaliro eriyo kumpi bankebere oleete medical form eri poliisi ekwata omuntu yakoze eki? Yakutte ng'okyali fresh. Abakurepiza teri muntu gwe barapinga. Wano juzi barapinga omwana ow'obuwala Kirindi. Ne bamala okumurapinga Kirindi ne badduka. Eyamurapinga yali yamukwanako omwana n'amuvuma. Bwe yamuvuma oli okwagala okufiiringa nti muvubuka w'amaanyi n'akwata banne n'abagamba mujje tugende. Tumurapinga eno omuvubuka aleme mukola kimusigaza ne bamurapinga omwana w'abandi. Ekirungi nti abavubuka baabakwata. Naye omwana baamutwalirawo wa? Mu ddwaliro. Poliisi ne ba form 3 ne bagijjuza ne bagenda ku ddwaliro. Ne bakebera ebisago. Ne bakebera ng'omwana arapingiddwa ne bateekayo omusango ne batandika nnoonya baamukoze eki? Bamurapinze. Naye gwe toyinza kujja omurapinge ate olwopera ba social media inlo. TikTok teyamba. Eyamba ki? TikTok esobola okukuyamba oba social media zonna esobola okukuyamba ng'ogenze ku poliisi ekintu ne kigaana onoonyeza organization zonna zigaanye. Because waliwo abamutulaba bamulepinga naye ng'ate akaze nnyo alinga gwe batalepinga yalinga eyayagala n'obivaako ate n'odda ku kirala. N'abandi agadde okukuyamba olumu basoma mu comments ne bibamalamu amaanyi. Abasinga abajja okuyamba nga bava ku social media abamu baba bayamba kwagala nsi balaba, abamu bayamba with reasons. Okitegedde kati waliwo kano akaana omusajja ke yayokyeza mu nnyumba wakalaba kebayokya bayokya ebintu byakoko tekaalimu. Kati abasinga nga bakakubira kayamba baagala kayamba naye nga bakayamba mu matumbi. Be bayagalanga. Waliwo bangi abayagala okuyamba omwana oyo. Social media. Nga bakuba anti kateekayo enamba yake y'essimu naye nga abasinga bakuba jangu nsinkane jangu nkuyambe naye nga ate basajja ate nga nabo bakakubira bajje bakasinkane kiro. Social media eyamba naye si buli omu. Oshitegedde. Ate ekirala waliwo bano abantamye abo nga ba upcoming bayimbi ng'ayina kyayisaawo n'akwasa abantu ennaku abantu ne bakwatibwa ennaku because wali abantu abalina ekisa. N'akwatibwa omuntu ennaku n'agawo bambi omwana yali raped. Oshitegedde because waliwo abantu saagala mwonoonere bantu balala bagwa mu buzibu nga babuguddemu bya ddala. Oshitegedde. Nti omuntu ennyo singa ategera n'agamba omuwala oyo teyarapingibwa. Abadde anoonya butaala. Waliyo omulala ajja okujja ku social media akaabe ng'akaaba amaziga ga ddala. Gavumenti oli kye yakola. Oshitegedde. Nono kyakola. So njagala tubeere serious nnyo tebasobola kuba nga baakulepinga emyaka 9 emabega. Ng'okomyewo kati. Ate ng'obusungu bw'olina bwe wali olina okuba nabwo luli. Ng'olina gwe baakutte ejjo. Obusungu bwadde bungi. Oyagala okulaba ennyimba comedy oba interview z'abayimbi empya genda ku yo TV app Bolingo Extra shillings Rukaga ofune MBs 250 okulaba kyoguze onyumirwe. Amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking road
so eri wansi eri parking lot eri basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Ku social media kyenalabe abantu bawulira ate bategeera. Osobola okwogera ebintu bingi ate ne bikyusa ekintu. Anti waliwo kyoyogera ate omanyi omuntu alimba amala nayogera ate yennyini ne yeerimba. Saagala nnyo omuntu alimba ate ne yeerimbiramu. Kuba ne Buzadda nera ate yamugamba. Ate naku zino abantu beetemako n'ebigambo. Ne beewaliza. Omuntu atuulaawo ne yeewayiriza ekigambo. Lwa internet. Waliwo n'abantu nga bannakigwanyizi ng'oli alina ettima, alina n'omutima omubi ng'awulira nga ayagala abeerawo ng'alowooza nti ye muntu omulungi ennyo, mbuze ndi mulungi, olaba gundi yagamba, wankola kino, olaba gundi yagamba kino, nga teri yagamba. Wabula nga ye yagamba. Asala mugambo. Yeesalako omugambo, afiitinge mu society, ne yeesalako omugambo nti mulungi. Teri muntu mulungi bannange, teri muntu mulungi. Mulekerawo okuwoza nze ndi mulungi eri abantu naye bandaze bukyayi bwereere. Nga gwe weeyogerera? Ndi mulungi wabula simanyi njagadde nnyo abantu naye abantu tebanjagadde. Otya baveeko weeyagale wekka. Nyambye abantu tebanyambye. Ani yakuyita obbayamba? Ani yakuyita? Totusibaako kanyaga. Wakusabira. Fe ab'empisa embi ate otubeeramu. Ate bw'owoza otuyambe tetufe tetukuyambye. Shamim yali tusaala zaffe oyo. Oyo omwana nze namuyamba ekirala bannange kino kankyogere. Abantu abali batuyambyeko. Mpulira. Si mu bubi twabasiima. Naye ekintu ky'okulabanga twava mu level z'okubanga mukyatuyamba. Ate osanga olumu Mungu n'atuyimusa n'atujja ku ddala ly'okuyambibwa nga ffe ate kati abasobola okubayamba. Ne tubaddiza mu mbeera eyo entono ne tujjukira ne tugamba gundi wannyamba bw'oti. Nojja nga omujjukira n'ogamba kamuweeyo. Lwe tukomya nga tetukyabawa ne mututambuza ensi yonna. Oyo golaba aseka namuliisaako ne bbaawe. Oyo golaba aseka namwambazaako. Kale aseka kyaseka kinga namugulyako ku ddagala ly'amannyo. Omukwano luli wabingulira Mukama yali omukisa gwange ko lwaguyisizza muki mugwe. Siina wentuddeko butakusiima nti sikusiimye because waliyo n'abatabasiima naye nkusiimye ne ngamba gundi weebale wannyamba nange ate woobadde onjagalya ne nkuyamba naye ng'ontambulizaako mukwano wali oyagala mbeerawo nga nsiraanye nga gondiisa. Yayagala kuyize paka. Mutujjeeko akamanyiira ako kati gwe kyoba okola bw'oba onyiize nnyo ng'owulira nze okuba nti kati nsobola okwegulira ecupa ya soda n'enjinywa nga sigikusabye nga kikuluma nzizaayo eri gye nali sisobola. Bw'oba owulira nga kino kyali kikuluma nga kyendi kikuluma bw'oba olina obusobozi muzzeeyo nzizaayo mbeereyo Mukama dde mwanzije kubeera n'ebyowooza mbu wanzijayo si gwe wanzijayo. Mungu yayisiza mu ggwe n'akusitula so yisiza ne mulala. Ate ne Shamim n'ekirala nze okkulira nanga Katonda ansitudde newe mba nkuyiseeko nakyo kya kitiibwa gy'oli. Yes naye munange abantu baawona ebampalana waaba yakugulirako ku mmere n'otuuka n'okikuba ng'oli waggulu aba ayagala ku makya bw'ozuukuka osooke ekkubira ye. Omugaye nzuukuse maama ggwe yangulirako ku mmere nzuukuse kati nyambale ntya wema nfulumye wano abantu mbabuuze ntya nti gwe yangulirako ku mmere. Gasi oyo bannange mulekere okumanyiira abantu buli kimu emboozi emu bbiri waba anyumiza abantu oyo Shamim namuliisaako mukwano nzizaayo engoye yatandikira muzange yatandikira mu ngoye kati leka nzireyo nkuddiza ezizo akale gwe yanzijayo lwaki gwe tewejjaayo kati abantu bana mulekere kutukunyiza abantu gwe naye kati saa zino toli bulungi kyokka oganya okwejjayo gwe yajjayo nze kyogamba gwe oyinako fitina bw'obanga okoledde omuntu ekintu luleme kufooka luyimba kkiriza mu mutima ogambe nakikola lilla ye bw'aba tanzijukidde naye nze ekinnuma waliyo abajjukira abantu abo naye ng'ayagala kufuula ndogoyi ye ate olw'okuba takkiriza mu mutima be abantu betugamba bayina enge bayina fitina bayina obukyayi takkiriza mu mutima nti Mukama yamala n'akusitula yali ayagala obeeraawo ng'oli masiikiini ye w'omugamba kati siina mukene kati munnaye omwami teyaleseewo kati mpaayo
nakuwa ekitono ali nakyogerera ng'ekinene waliwo n'abaana abantu ng'ajja naggulira essaati n'agera nga muli mu kaguruupu munyumyanga ab'omukwano naga kataba lujja essaati gye naggulira nagigula $2 n'ekitundu essaati zaabwe ennungi abali awo bonna abadde tebategedde nti baggulidde essaati bonna ne bategeera nze ku ntondo zange mu bwavu bwange bwesaaga akummanyiiriramu ngiza awo wennyini w'omugamba kwati alabbi olaba essaati yo yiyo mukwano ate ng'ogyambadde tuyina abantu wano nga bo tebaagala kulabako ku muntu ali bulungi bali bangi ng'oluwulira nti nga yeetadde mu levo ezitali zize oyo nno byali ali mu mabanja buli muntu wano ali mu mabanja omuntu anaabeera progressive bamubanja anti kyekikufuula okugamba nina abamanja kanfulume ŋŋende nkole buli woba nga tolina bakubanja bwebaka sobeera relaxed obeeraawo nga tomanyi kiddako kati ate abantu mulekerawo okutya abantu bagera boogerako nti bammanja gwe kyoba omanya n'abagagga abasemba abali ku topu bababanja asitobeera nga weewoze mu buvunaanyizibwa weewole mu buvunaanyizibwa bwokola bintu byozzaayo oli agambe nti oyo atambulira mu mabanja gwekola bibyo gwe tebikkwatako awo we tuli ate bafeeriya boogera nnyo ate feeriya tayinza kubeera omu anoonya banne anoonya bafeeriya banne ne bakola akabinja balwane omuntu omu ali successful ayo munayo tebatera kuwangula mungu omuntu wenge buli lunaku ayongera mussa wansi ye aba alabanga atambula naye nga talina lugendo obudde bwe yandimaze ng'akola babu balamukuba pulaani za kusuula muntu omuntu gw'otalina kyewawa tolina kyosoba mujjako kalungi nnyako n'abantu katwogedde ku muntu akuwadde nno ye kale waliyo atalina kyeyakuwa ng'olwokuba yalaba Shamimu mu kibuga ng'atayina nga buli wakusanga akujjukiza biri ebiseera Shamimu nno wali bubi nali bubi kati nzizaayo nga talina kyeyakuyamba ye fulamu bwe yaliwo n'akulaba naye ani ataakulaba bonna bandaba nakati baddemu bandabe mumulabe kati nakati mundabe lwakuba ekyenjawulo munyumya emboozi enfu okumanya omuntu omubi ne bw'oba okoze ekintu ekirungi tasiima omuntu omubi ye muntu kekali akayimba kasindi ke yayimba ne bwenkola ekivulu n'enzijuza era ozalawa okitegedde nti ne bw'olaba munno ng'ayambadde n'anyuma n'ozalawa ne bw'omulaba ng'ayina akantu kakoze nga kalungi n'ozalawa eyenge ate teribanyiiza ng'abo nga bwe bawoza subhanallah Allahu akbar wallahi nze nasigala ku Mungu wasigala ku Mungu king'olina enge n'ogamba mukama yeebazibwe bane Jesus of Nazareth ayinenge awe tava ku musaala osaala bikingenge buli wogenda ku musaala oyina abantu ova mu swala bwoti essimu gy'osooka okukwata gwe nnono gunti omulabye obalabye nze mbalabye ne bapasitinze nga bekola bweti ne tebinnyumidde n'ogamba bannange eyo ebintu by'ekisiru mu bijjawa olemedde ku bantu tebakuliiko olemedde ku bantu abatakuliiko abantu b'olemeddeko bali bulungi pulani zaabwe nnene olemeddeko akeera ku makya ng'ayinamu omutwalo n'afunayo gwawaako 5 mu bulungi n'asanyuka n'osanyuka nsigazaamu 5 naye kanfulume mukama y'amanyi oli ku bantu abali ku script ya Mungu abatagivangako b'owalana baaba mubeere nga mwetereza sayidi awo mwetereze bana abantu bakoowu muve ku bantu mukoleeko ate omuntu buli w'obeera bize omuntu buli w'oweefula bize anti tofuna budde bugeya bantu oba olowooza bizinesi eno ng'oddamu eno bizinesi zigwa ng'oddamu kugeya bantu beddeko mweddeko wamma ffe leka tucelebrating ne full figure gyali e Dubai ali bulala full figure ali bulala kati waliwo akantu akatrendinze ennyo ng'abadde omutishaati gwe yellow blue red mubazo mbakyeruppe mu mazzi kati abantu ne bayomba nnyo kati ate nze nkyagadde buli wantu w'ogendanga lekawo mark always beerako unique tokola kya bulijjo leetayo ekintu ekinaakuwogezaako nga weetaddemu sente zezo zonna oba bazimutaddemu oba ki n'ovaayo ng'ate era wagenzi nga bwe wagenze bozze n'ogenda mu mazzi ng'era abalala gyali eri naye buli omu afa obusungu olw'okuba nti bonna ababadde muli bali bwerere asigadde mugoye nze ate nakyo nenkyagala
Ali creative. Mugezi mwekyo. Kati baba naye abakweyambula mwandyogedde ki? Era mwandi mugambye ebiri nnomo. Twalirabye. Kiraba olubuto. Kati akoze kiri n'ateka mu lugoye n'abeera unique. Naye mulabye akyakala n'omuzungu w'omukazi. Bannange nkugambye oyina omwana yagenze eri nga Munnayuganda. Kati nga Uganda abagikoledde ki? Tegeza eyesibye gundi by'omumazzi mu bwatika bwe. Kamwawo. Alale fulufigojo. Olaba obulamu. Obulamu tubuto. Obulamu butono tetumanyi ddirwe tugenda. Obulamu tetumanyi ddi Mungu lwatukima. Tusaba kimu atwale emyoyo gyaffe nga yeesiimye najjo. Naye bw'ofuna obudde obusanyuka. Sanyuka. Bw'oba olina akasenteko oyagala kulya nkoko lya. Okitegera. In fact nze mpagira fulufigo saasaanya ssente nga waasobola. Lya. Kuba fulufigo bane mukyala mukozi akola Monday to Sunday. Bw'erya ssente zova mu ebyo simanya abaana ate nkolerera abaana nze siri kuzaaba bazadde bange. Okitegeera. Naye tali kuzaaba. Ate nga naye osanga abazadde bange bakolanga bagamba tukolerera abaana. Okitegedde. Naye saa zino size ndiko. Nze njala wennumira ate kyenjoya kyendya ne bwema nina mukyeja. Naye olidde nnyo KFC. Mulidde nnyo kufuukira ekizibu. KFC nze ndi muli nnyo wa nkoko. Njira mu buli formula. Ndi entokose, nendi enjoche, nendi ensiike, nendi entokose mu akatono, nendi gye bayiyeeko galiki, nendi gye bayiyeeko simanya biki. Nga bwejja mu buli formula nga olya buli. Ndya buli. Toliko mbwe no bagifumba bubi obene. Nze nkoko mu buli formula ewooma. Mwali mwakula mulunde enkoko. Ati kati saagirya nnyo nga nkula. Saagirya nnyo nga nkula. Muto wali ewajati. Nga Ssekatiibwa wabagamba nti mukene yenna yamulya. Kati nze byonna mukene bijanjaalo kawo byonna nze nabirya. Kati abaana bange engeri gye batannabirya mbigula eka. Era ogenda mu kibuga bambi iyo wakati bafumbye. Nti ewaka yeyo wali gundi. Gye bafumbye leero mukene. Bafumbye kawo. Ngenda n'enkoko yange era n'engituulako. Bo balye kawo waabwe. Balye kawo ate mba muzibu nnyo. Immunity. You're boosting the immunity. Mukene uta mukene gwe mwana gojja kukuba. Gendo goli ku bifi byanko. Ko chifi. Anze ncha boosting immunity ki? Ncha boosting immunity ki? Tewali. Mbadde ngenda mu kirasi nze obwongo tebukyakwata. Teri boosting immunity. Okujjako obwongo bwange bukwata nnyo nga banga olaba wali center. Oyo mugagga. Kati waliwo yaŋŋambye nti Shamimu musabiriza nnyo. Oluseke lufuuse oluseke ne mugamba mukwano olaba n'oluseke luno nalwo lulimu omukisa. Ebyo bye muwoza nze sisabiriza gosabiriza Shamimu livingira okosabiriza nze wadde mbunaku bwange naye sisabiriza naye gosabiriza oluseke lwa mukisa. Okufuna bw'okuba oluseke si kyekyo kya buli omu bameka wano abasobola okuba oluseke olw'obukadde obutaano bw'ekkumi n'obutaano. Gamba tusobola osisinkana omuntu y'omunze naawe gwe n'omuggyako zanjawulo nawe n'omuggyako zanjawulo okimanyi. Kati omuntu okuba ng'olina abantu abasobola okukuwa ng'oli awo otudde oba ebintu biganye because mbulamu bw'ensi wano buli muntu bigaanamu. Naye Mukama okuba ng'akutaddeko ekisanga bigaanamu n'oga alujja biganye mnoga kale Shamimu oba wakava ku simu bw'oti ng'ekyetaano oba wakava ku simu ng'emitwalo 5 ng'olina omuntu gw'osobola okukubira n'oga anko abaana kiganye nno bagenze ku ssomero abaana basasula ssente meka Shamimu ssente bwezi kale oba oli awo ku simu nga ssente za fees z'abaana zizi wallahi temugenda tujja ku luseke. Togenda va ku luseke. Sisobola. Oli wakufira ku luseke? Sisobola kuva ku luseke. Nze oluseke ndufunyemu ebirungi bingi. Oluseke ndufunyemu emikwano egitali gino egyeta. Nti wosaba oluseke abantu bakwegobako. Baagala betulukuba amanyi n'okuddayo n'akunoonyaako kati nze Dr. Daphne mbadde ndudde okwogeramuko naye yankoonyeemu nanga sister how are you? Fine sister how are you? Are you fine? Namugamba ulcers. Next week I'm coming. I want to see you sister. I don't want you to be like that. Ulcers. Nasoka unanterako omusimbi. You go to the hospital. Ulcers. Chokanga zetu. Nina mudwalo kati ajja. Weekend ajja. Dr. Daphne ajja. Naye oluseke luno mupima mutya abantu kati nti onaasaana oluseke. Babukubi ajja bw'okuba. Si buli omu ajja nti tukuba. Waliwo obwoyinza oteekamu oluseke ne luvaamu 10.
Si buli omu. Kati kamuze wali asobola okujja n'akuyitaka onogamba agende. Kati abenseke bonna baffe bazze buzzi. Babalumba bulumbi. Naka Shamimu nkwagala. Nomga noze koyagala nga kuba mukuliseke na kyendi kindese. Dunkube sifuddeyo. Okikakasa. Wallahi. Yekka yakunoonya. Kati olabanze mu kisiibo. Abagagga bange bonna bannoonya. Jukira ekisiibo kyali kikakalimuko. Kikakalimu. Kine engeri bwe kyatuukawo ne kitabukamu. Kalimu akasana akokya. Nga kaakane mu nsawo. Munnange nze nga abagagga bakunoonya. Akasana Shamimu wange akasana akakaaka nga hamugagga. Kama wange mbeera yo nga bw'ogiraba bweri. Oba akava kusimu kale katulabe kye tukola. Nakusibulwa. Olya hanayo sibo nga kiweddeko Shamimu nga tongonyeemu nako zino Shamimu bintu byaterera wallahi tebiterera nga kale. N'abikolako. Shamimu abaana bamazadde bagulira amaka kati nze nina omugagga wange abaana bange ekisiibo kyonna buli lunaku baagala mataki baagala yogatiki buli lunaku nga sindiko wa boda mata nebaleeta buli kintu ekyamata buli kimu nebaleeta bulezi friji yange kuva ku Mande mpaka Mande nebejjudde ngenda kyala mugagga yasalawo ngenda kyala namukubidde ne mugamba hijab nation nangamba emmeeza zange 2 kankufuniyo n'abalala 2 abagula emmeeza nze ngonzija ku luseke kati abayomba oba wamukuba ne lumukosa nedda ate baba banako buli aluyombesa luseke baba banako bali eyo wansi omuntu wa wansi agoyingewa nedda ate omuntu wa wansi eri abamwavu kuba naffe kyova tukyakuba oluseke kyali baba naye omunaku ye muntu nga mukama ne bwaba amuwadde akyafitina ate atalina omunaku ye muntu mungu gwawa ssente ng'okwejjako 10,000 agule ekifi ky'enkoko atisi kyafa ye munaku oyo omunaku yalwala nga ssente azirina wano nga buli omu agatumudduse mu ddwaliro nga bagamugira mugira ekigaji temukwata ku nsimbi omunaku yalaba Shamimu ng'asanyuse ekyo kyokka okuseka kwange ne kumunyiiza omunaku nga nsinga buli kimu waali tasasulawo buli kimu ansinga ye nga bw'akiwulira naye ng'awulira wanenge tegeeza omunaku ayawukana n'omwavu omunaku ayawukana n'omwavu ssebo naye omanyi waliwo abantu abamu abesibako ekyobunaku ng'ate bwavu abamwavu bwavu abamu anti babyawula oli abamwavu bwavu nga ffenna abasinga tuli baavu naye tetuli banaku tetulina mbubeezi naye tetuli banaku kuba bwe ndaba lujja nga yenyiriridde kyano ye etambula bulungi ate tekintuuza eriga naye omuvubuka oyo lwaki atuma ennamba za gundi naye mukama ajja mulagako lwaki kyano ye yokka yetambula bannaye omuvubuka oyo lujja atusibyeko akanyaaga alowooza ye wakabi nnyo munaku buli ssanyu lya lujja walaba lujja ng'aseka ayagala kugenda kufa ayagala kugenda kufa kalina abasawo ne bakalya n'atuula ne banne ne balwana tulwane lujja oyo banne lujja ave mawulire tulwane lujja ave mawulire kifo kyokkola aganye obwongewe bwonna abumalira ku lujja buli walaba lujja n'omugagga nafa naye amaliriza omugagga tamufunye ekyendi takifuuse kati kankunyumiza ne bane nina omumwa nina olugamba nabadde awo munnange noonya ennamba ya Haji Bakaluba noonya ngamba bana Haji Bakaluba mwetaaga angamba alujja adumaga naye anaagikuwa oyo omwana oyo ng'akodde walira ng'oli wagamba neŋŋamba bannange ebintu by'ekisiru mubirekeraawo omuntu oba wakumungu nga yakiwandiika nti oli sisinkana gundi oli teri asobola kulemesa leka kuwala na muntu nga tonnaba namugambako neŋŋamba waayi n'akubuuza abantu bakusaba ku namba z'abagagga n'ozibamma connection nawe olinganga Eddy Kenzo togaba connection era nga Eddy Kenzo bamulumba ku bwereere nange bannumbira bwereere togaba connection abantu bakole ekintu kimu bakole abantu mukole kubanga niwe tukigonzaamu ennamba gy'oŋŋamba gyenkumye si gwe wagimpa kyakubiri kale newe mangikumye nze namugjawa gendayo onoonye omuntu gw'oyagala bwe
mara banji kumya ate toyogera bigambo bingi kukolima kugenda ku kitawuluzi kunama nange ebintu by'ekisiru mubirekeraawo obulamu bulina options nyingi nnyo because olaba ebintu bya Mungu yayawukana wallahi nti leero osaba omuntu ekintu n'agaana tomanyi na kumanya Mungu bwapevinga we enchano sanga omuntu ate nga yakunoonya naga bulijjo gwe nkunoonya oli otya naye gwe noddaawo n'ozimba omutima n'ogaana okukola gundi yanyima ennamba ngikumye ginoonye ate mulimu nammwe abatusaba ennamba nga mwatutama nendikumma lwakuba wantama naye ze siinayo yantama mulimu abaatutama ngojja ginsaba ngikumme Shamim nakalono kankayiseewo n'abeefuula abatumanye ennyo oddeeyo olw'okuba olina obudde oboogera ku bantu bambi temutumanyi ate olumu ayinza nokuba yanyumyako naawe olunaku lumu tanyumyangako nange yoyitaayita mbuno eno presi lujja ye yagikutte omwana n'anyumyako naawe awo obanga omusasula bwaddayaga mumanyi oyo mumanyi yansasi nali naye wano mugundi naye tewaliwo omwana eyagamba mbu nateekawo ekibatu nti ewa mu bino ebyaffe ebyamawulire layira naye kati olaba okuze mu mawulire olaba kasita bamala okuteekako ekyo ng'omanya kati amawulire oggumidde nati kati olwobagera kuteekako n'abanene mu mawulire batandika okuteekako abanene mu bitongole ebyenjawulo omwana yangamba oyo anko yateekawo ekibatu ati n'ogenda ino omubuuza nti mwana gwe munnange nga neerabira wampa oba tewampa saatawaana naawe naye olaba omutima gwo buli guba mutukuvu obulamu bunyuma obulamu bunyuma ate simanyi lwaki abantu ababi buli ssaawa baba balina akagambo nze abantu mbakoze bulungi bwereere teri muntu ali perfect teri muntu atanyiiza bantu teri muntu atalina mpisa mbi teri muntu alina empisa zembi mu ngeri ye kisinziira omusanzu otya so temwerowoozesa nti muli batuukirivu mulekeraawo okufiringisa bannammwe simoolo mbu babi mmwe babi kubanga Shamim olaba yakiteeteekyo kino olaba olugero walujja Nigeria lwalinya ennyonyi kati gwe nannyini wala oyinza osanga nga w'olwozesa amazzi agataliimu oba ki kyonna luvaamu langi kati oleyagala olumwazike ng'ogaana oddumuwako ng'afuuka emboozi Shamim mubi ate kati nze ate nze ndi mulalamu wenkusanga mubi nti mubi nakukola ki namusaba olugoye n'alunyima lwali lulwo sinyabo lwali lwange neyanziza nga mutambulirawo tomala budde naawe ninde luutu yange nga nzijewo okusaba ki olugoye tit for tat is a fair game nange tompa tutambulirawo temugenda tutambuliza ku bunkenke temujja tutambuliza ku bunkenke bwe muba temutwagala mutulage nti temutwagala tetujja baagala yaddo besi bako abatwagala tujja baagala bwe banatukyawa ngera twagala emikwano emirala obulamu butambulira bwe butyo olaba ebyalaavu omusikazi bwakukyawa omusajja wakukyawa ng'ofuna omulala n'emikwano tetujja givaako mpaka we tulifuna be tulifa nabo ate sigala ng'otambula paka wonaatuuka kwoyo mukwano gwo mpaka wonootuuka mukwano gwo gyali omutuufu agenda okutegeera nga bw'oba okoze ensobi asooka kugaanira ng'ate takufitina osobola obeera ne mukwano gwo ng'akufitina indirectly yebali ye nga buli kyofuna tulina mikwano gyaffe nga tegituwagira nga naye mikwano gyaffe ate abeera atya mukwano gwange nga tampagira ng'ebintu byagamba sibitegeera ng'akimanyi Shamim akuba ebifaananyi nga tajjangako yadde okuwagirako nti Shamim omanyi nina shuuti bw'oba owulya ebifaananyi byange tobitegeera jangu ngambe Shamim njagala nnyo nkuba ebifaananyi enze olaba nze ndi wa kinzaali ate mwe temukuba kinzaali naye ekyokubeera nga n'abantu abalala ate baba bataagala kinzaali oba recommendingira mulala okimanyi Shamim atunda shaliya Shamim alina ebya skin care Shamim alina ebintu ebiri authentic lwaki bw'oba gwo kennyini nkusuubira mukwano gwange osooke eggonguleko famire yo ogimpe n'abako n'emikwano gye emirala gy'oyina nagyo ogimpe sooka omusapootinga nange nina kusooka kusapootinga ggwe naye emikwano giri awo tegyesappootinga bwe batuula oyo nno aleeta China nze yannema wadde mukwano gwange anjuza omubiri leka naye tajja wali kugamba nti munnaaye naaliyagadde ne China oyo sensitive singa nze nsobola okundeeterayo ekintu bwe kiti akugamba omanyi sijja kusobola lujja kati nze level yange ekyajja China
kati gira ofuna woogula naye kankirowoozeeko ndeete munno tabeera na mutima muli gugamba ye nange n'atampagira we mutulimbalimba tulina emikwano egyo simanya ate abakazi batandise mbere simanya friend stealer yaliwa kati nembeera naawe nemmala nenfuna Makko Makko n'abanga yakajja mu kagulupu kaffe ne tukwatagana nnyo ate ne Makko naawe nkyanyumya naawe naye ate abantu ekinyiiza nti tebategeera abantu tetutegeera Makka bafuse friend stealer wange nze because Makko baggo wamuleeta kati nze bwe nfuna ekitugatta ne Makko ne tubeera nga tulina kye tunyumya ng'obeera insecure ng'ogamba bakyanyumya nnyo n'oli kati batandise ebyo nti kati nze mbeera friend stealer kumbe nze kyenzikiriza mu bwongo nti lujja ayina kyatasobola kukola Makko kyasobola okukola kyokka ng'ate nze osanga tulina ekitugasse nnyo ne Makko nga ffenna tukitegeera babiri sikulesseewo nga mukwano gwange wabula nina ekyenjawulo kyenkola ne Makko naawe nina kyenkola naawe laavu yange gy'oli ndala ku laavu yange gye nnina ku Makko nnyinza okuba ekitugatta nti mukyaza nga lujja tunyumya na buli wonjagalira tunyumya element ko gaba nti okyale munyumye tekaliwo tekaliwo kwoli ani Makko naye ng'ate gwe buli kyanga okimanyi n'enkova endiko ogimanyi kati awo otandika obusunkale nze naleeta Makko omwana oyo aneerabidde nnyo manyi n'okumanya nti alina enkovu mu mugongo teyandyerabidde ng'akimanyi nina ebyamba bye n'ogamba bannange omusiru ono baamuzaala lwakumeka Mshitegedde ayina ebyama munna ayinza okuba yakola IT asinkanye IT munne bayina bye banyumya naye golo okuba oyina insecurity ey'obusiru mu mutima oyagala fiiriza banno bano kye basobola ekibagasse ate ajukira buli muntu tumumanyira ku mulala tegeera butegeeza ogambe banaye muba munyumya ki naye nange mungatte mbagambe nno bya IT gwe tobyagala okitegeera ate waliyo n'abantu abamu nga omuntu akwekubako naye nga golaba personality tezimakinga oba handling yo ngeyinza okuba eraga kifaananyi kirala kaze jina abantu bangi nga mikwano gyange naye nga ate we mba connectinga ku Uncle Tony ate bakwatagana mangu nnyo information ate neyita ku Uncle Tony nentuukako n'ogamba Uncle Tony friend stealer ewamwe tebinajja mbasajja kimanyi tebinajja kiri kuba takola era tebakola abasinga obulira omanyi nakinoonyereza omanyi nti nyina mikwano gy'abakazi mingi naddala muno bye tukola nze basajja gwe basajja abakazi sinaamu yadde munne nagera nenkubamu awo tooke ng'abantu bentambulira mu wiiki abakazi be basinga abasajja kati oli nnyo mbakazi abafumbo ati katira emyaka lujja gy'olimu ogiraba tekyagala bwala buno bwabirimu ebiri siri mu bya kutawaanya siri mu byakwagala friends kati Shamim nga gwe era tebutegeera level yabwo obumu katono nnyo kosanga nga kakozi nga byokagamba kabiwulira bakyalulunkana n'ensi eno kuba ffenna bwe twali naye kati ffe emyaka tuba tumaze osettolinga nga obwongo bwo buli focused naye nga mu kino kyembadde ntegeeza nti nga bulaba Shamim nga bulabani mikwano gyange bensinga okutambuliramu nentambula nabo bwenti nga bulaba fulufiga wa Saalongo kyeŋŋamba ekyo bwentyo kiki buno bano abatototola kibakwano bo kati nange tobitegeera simanyi nange lwaki nesanga tubondinza ate nammwe emyaka gye gikoma okugenda mukama agenda akujja ku bantu abamu ate ogenda olaba ng'oli mu society ate y'abantu balala nnyo kuba nze kati society yange yonna ejjuddemu basajja kwewabe mu mawulire kwewabe eno mu industry ya art toli nsanga nina omukazi gwe ndi naye nti no tukole obeera nnyo nawe n'abasajja basajja bokka ne bwe mba ngenda out mbaamu omuwala mama omuwala naye no wewuunya obaamu omu naye nga baaba weetisse ennume ennume ate nga zonna nze nzifuga n'eddoboozi nga eriyitamu paka eri abe nno tosoboka naye nga neebaza abaami mwenna abali eyo nga temunyinaako obuzibu okolagana ne bakazi bammwe ti oyina empisa lujjo oyina empisa era mukazi we yafuna nnyo yandikwanjudde yafuna nnyo balina abasajja abalina empisa tebasankala wakakataweka mu mpisa ze ezo n'obisirise oli muzibu olaika olina amateeka ku mateeka kootudde wekiri
mbamanyi mmwe abantu byamugamu bikwata mpola Embera y'obudde eraganye. Ekintu n'omwetonde yanoononya ekika kyonna kyetonde noonoonya nnyina akwetonderereko noonoonya ab'ekika kye bonna nga waabatuli omu bwaga muti oyo yagambye ati akoze ata bwamuze kanogenda kansaliramu. nagamba kati tujja bwamaze omwetondera agambye ati tannakusonyiwa kati senga gundi no yatera onnyumya naye tonoomunoonyezaako ntone n'omukubira naga muwemu ennaku nga 2 nja kwogeramu naye nange kati saaza saakwogera naye nga tannakuvuma kigambo kyonna simanyi nga tannakuvuma kigambo kyonna naye ng'otambudde ekikona tokimalayo takkuteeko n'emmere n'ekulema ng'akufukidde ensonga ate buli wajja bw'agamba hayi n'adda ku baana be n'asanyukamu agamba banne n'omwemmere n'agirya naki ekikola ekyo ku bantu ab'ekika ekyo simanyi mukama nammwe eka yabatonda lulala wallahi mumenya nnyo zate okubeeramu naawe mbaamu nanvuma kuba bw'obunkenge sibusobola nemwekalakata ati omuntu takuddamu weweetalata ntandika nowuunaawo gamba nayinza n'okwogera naawe naye ng'eri munda takuliiko naye ng'atuukiriza n'otandika okuleeta ebiboozi n'agamba lindamu nno nagala editing eno program n'adda ku program enobanga naye kati bituufu fulufiga yagenze Dubai simanyi gwe walabye eki n'ogamba leero nno lutabuse buli kimu afuba okulaba nga emboozi agisala tayagala nnyo mugende wala naye situuka waawo mbamanyi mmwe situuka waawo muli bazibu nnyo oba mwangu nnyo wano ng'okyalimu akaseka naye nga zaagenze yemwe musimanya mutukubisa mpisa si yemwe ab'emimwa mwe mukubisa mpisa tulopeka temulope anti buli omu abambutya abano booloopamu baba mumanyi era nga buli omu aga yanyiize ogenda kutuuyana mwana wa nnyabo ate abatamumanyi babagamba omuwayiriza bulungi nnyo ekyo tasobola kyogera n'ogenda n'obaga bannange yakikoze aga maze wiiki sirya gamba naawe owaffe omusajja ow'empisa ono gwe tulaba era buli omu agenda bagamba yafuna omukazi omuwala alimba n'okulimba bw'atyo okimanyi nti naye nga byayogera bituufu tuveeyo eyo amannya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo so olwaleero tuli wano eno nga tuli nkola biodigester ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mukiraba nti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe ekiro kyonna nga wekinaabeera wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230 enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp